ye Yesu olwazi oyo kwenekutte nywedde waliwo lwembangwa anyimusa anyweza Yesu yenanga empya erimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba amakago Sitani bwalumba ekkanisa sirimu bwalumba omusaayi sebije binumbye wange nayo lwazi nandibadde nafanadda nayo lwazi binje bikubye ekkanisa nayo lwazi ndikulwazi nakwata sita kati nawe kwata tota kwata kubalwazi amazima ntima gw'omutuukirivu guwummula era guguma tegutyenga mawulire mabi gugumanga gwesiga Katonda mukwano oyinza okuba nga nawe oyita mu mbeera efaanana bwetyo era nga tulina kyakuddamu naye olwaleero mukyala Sajjabbi azze ne solution mu bulamu obwo okuyita mu Kristo nga bwe yamuwanguza tukyagenda maaso era nga tugenda muwaayo essaawa eno atubuulire obulamu engeri gye buwanguddemu katugende maaso tulabe mukyala Sajjabbi olwaleero kubanga luli twamulabye nga yali mukyala Karo Nakayenga olwaleero erinnya bwe likyuka omanya ku lugalo waliwo akaweta eye maama munange musumba jeje azze okunnona azizaayo waka ngonze naye musumba jeje nze gye nakomogondo obukawu bwonna ninge yali agambye nti kambuteeka ate ku bba wange omwami yakyuka omwami eyali omwami yatabuka musumba jeje weewaawo obuvunaanyizibwa bwe teyabusuula yatuwanga naye kyeyatuwanga kyakendeera ejjoogo neritandika n'amanya nti kati nakoze eki nategedde bulijjo kyobadde okwega kati kiki ate ekimutiisa okukola kyalina okukola ng'akusiibula bulungi nnyo nagamba agenze omukyala n'akuba essimu nakugamba yakubye n'asituka n'agamba ngenda n'atambula n'agenda yebyakatonda litanabitegeera n'empeta ye ekyaliko ku lugalo ey'omufu akyajambadde ku mwana tewali nnyini ye ku ffena tewali nnyini ye munange musumba jeje nga nwana musumba Edith mami Edith mukama amumpere kyasinga okwagala gwe nakaabiranga nina maama naye yateekawo ekibegabega kye ku lwange maama munange leero nno batulekedde 3 maama munange nno batulekedde 5 naye olw'okuba nali ntegedde ewatuufu oluzzi olw'okusenako amazzi amalamu ekiwummulu mutundu naguma musumba jeje naguma enjiri yawo yanjawulo enjiri yanjawulo era alowooza nti mulokole naye nga tajjanga mutundu bannange tambulako jjeko emutundu togenda sigala kyekimu musumba jeje munaye nga ntegeera Katonda kati nemmanya nti kati kulwanira mwoyo omwoyo mutukuvu maama teyandeka lwe nalokoka nenva wano nagenda naye akabonera akatuteerwako kyekirabo ekisooka ekyo okumanya nagenda naye natandikirawo mwesiga n'omubuuza n'okumusaba nzikakkanya kubanga nali mukawunze musumba jeje nga sibeera na mukozi n'amala wange emyezi 2 house girl nkuba nvuma ate bwe ntandika olutalo sirumala musumba nali mukaawu twana exciting n'omwami wange amanyi naye musumba jeje natandika okubala ebibala ebiri mu Bagalatiya 5:22 nengenda nga mbala nembala
embala ebibala omwoyo omutukuvu n'embala emirembe okwagala okusonyiwa okusanyuka bannange naye tewali kintu bannange buli kintu kyonna ky'omanyi nti omuntu agenda kuwangula wabaawo obulumi tewali kibi nga kwagala muntu akuvuma era akuyisa obubi naye ng'ate ye Katonda akugamba nti mwagale ate gonda enjiri ogiteeka mu nkola ya pastor Tom webale nnyo ng'olina giteeka mu nkola n'alabira ddala omuntu atategeera omwami wange lumu yaŋŋaana naye otegeera bulungi nga nti bwaddamu naye nenfukamira ddadi nga bw'agamba munnaye akatunda nenkawunga musaayi gwa Yesu ne muwa leero bannaye nemmanya nti leero alumpadde leero anaasulako wano nemmanya Katonda amumpadde nga ninga ngaalaba oba Katonda ampadde ki nensooka nenzira mu kisenge ekyo nensinza ne omanyi omulalu mu Yesu bannange tulaluka nensinza nenebaza nga bati ebintu bino balowooza omuntu analowooza nekoza negula musumba jeje si byangu nekugonda kugonda ate Bayibuli egamba nti sooka omanyi obwakabaka bwe n'ebirala binakweyongerwako okugonda n'okubala ebibala Dadi Tom bwagamba gwowuliranga ebyokubala ate naye omwami wa Katonda oyo buli kyagamba n'okikola musumba jjajja owangula nze nali simanyi nti omusajja abadde omukristaayo ennyo asobola okutuuka ekiseera n'ayatula Yesu Kristo okuba omulokozi we naye teyakeera ku makya bibala byange mbuulira ku jjoogo eri waliwo omukyala ali eyo ng'ali wakati mu jjoogo ayitawo atya n'ebibala bino kakati nze musumba omwami yatuuka ng'ekiseera ng'asomba sabbuuni bw'aba n'asulako eno ewange ajja ne geisha najja ne protex najja n'ebika bingi naye nga nze simanyi bambi mukazi watunga kintu ekyokuwunya kitenkanira omukyala oli bwe yamanya nti gyendi kubanga abaŋŋamba olugambo kulumbe naye baagenda ne bakola ki ne balumuka n'amanya nti nno gwe oli eno naye eri waliyo omukyala alina n'abaana bameka 2 kati mwenanga mulina kusinziira nga buli omu alina kusinziira gwe ky'olina kyeweesiga era ky'owuliddamu emirembe ky'omanyi ti kyekyamaanyi nga ky'olina okunyweza omukyala yanvumanga ku simu n'akuba n'aŋŋamba ye lwaki otumalako emirembe olwo ng'ogikuki ekigikubya munange omwana nti mulwadde taliiwo nze natagalako olumu abaana bange baalwala musumba jjejje nengende wa mukwano gwe waliwo omwami wange we yakoleranga jimu kawempaawo bayitawo kalahali ng'era mukwano gwe nnyo Dawudi nga nenzirukayo nendowooza nti naakola ki naafuna ne mugamba nyamba ompe ssente ntwale omwana muki mu ddwaliro omwana wange mulwadde naye maama nakuba essimu nga bagikwatire ki olwagikwata omukyala yakwata naga naye lwaki tetuwa ku mirembe ogikuba ku makya kiro kumakya nnyo kubanga yasula muyisaako kiwero nenkuba ku makya nnyo mugambe munnange tuyamba ojjo tutwale muki ng'akyamanyi ate nga luli ye bwe yali ng'akudeetinga omwana yakubanga bukubi ssimu n'akulekawo webale nnyo olwo eddogo litegeera eddogo litandise era namanyirawo gwe ne bw'ogikuba nga ne bwenjikuba tekyalina makulu oli yali ebbebi nga takyali bbebi nze omwami wange nga tampitangako linnya ddala okugjako bbebi nga amannya gaava dda naye ng'akyali mpita gwe mama gift kiki ye gwe obadde ogamba ki munange mbadde nteesa buteesa nga dadi bwe yagamba bannange abakyala bonna abawulira olulimi lukyusa olulimi lukyuka commanding evuddewo biri byendagira nenkwata matayo jazimpa namulumbanga ku ofiisi namulumbanga ku ofiisi ate nga n'oli simanyi nti gyali naye era nga ndi mukaawo kusabe ez'enviri ogaane ku luno bakusomesezza bannaye nga mugamba munnange wasuza otya mbadde nteesa abakyala wulira olulimi mbadde nteesa munnange walizeeko eno tubadde tukwetaagamuko jangu twogere obadde ogamba ki omwana wange yasuze munnange mulwadde nnyo ekirala kano bakaweerezaako n'akapapula jjo ku ssomero munnange taata school balance olwo gwe nga tokola nga nkola naye ate omumwa ng'ate ze yatuwanga 3-5 kati zaatuwa zikole ki musumba nga ninawo kibbebi 215 215 13 gwe muko omunene
ate ng'alina sitaani kati olw'eddogo liyingiddewo luli byabibeerangamu nagange nze eno naye nga tewali buzibu ebyo sitaani byayagala bw'agenda eno nagenda eno sente zikulekera n'oli azimulekera oli amanyi ali yekka ali mu maka nange ali eno mmanyi yenze bebbi sitaani n'agamba nga waliwo bebbi yazaalibwa edda omulala baakuzzaako dda musumba kampunye omusajja najja nagamba n'okugana naye bannange waba kino omugamba ate ekikimukwana olumu n'akwata amazzi n'agamba tugende tunaabe olwo baakwambazza omwoyo gw'ekidibo naye ng'asomba sabbuuni gwe teweewulira ng'owunya ate otya olumu n'agamba tunaabe ffenna ne munaaba mwenna neweekuuta kwega ng'ayagala alaba eddala onaaba otukula mukazi gwe naye ng'onaaba n'otukula naye nga ye yakuwulira yekka nti olu lumu naŋŋamba naye senga olina mukwano gwo nayingira muno yaligambye ebambi naye oli bubi pulira mbikooye ogwo baguyita mu ddibo olwoto olyakuyiridde ebyennyanja tewalirootako nga balikola ate munange saaliroota kati nze naloota ate ye kennyini mujja wange anteeredda gyalikoma okuwunya omufu oyo naawe musumba jejje omanyi okujjanjaba ekintu kyotamanyi omusawo ng'omugamba ye ngaakitegeera naye olwo nali maze okutegeera yesu wange nenkoola omwoyo neŋŋamba munange bwoti bw'ogamba taata nze ŋŋonze kola omulimu abakyala ozizzeemu nzizzeemu conference ezo nsonga kyomwasomesezza nkutte mu mutwawe yeebase mukama nga bwamumpa neyeebaka olwo nenkwata mu kiwalaata takirina naye nga dadi namanya angamba kiwalaata kwata mu mutwe omwo nensangulamu babiri nenteekamu kalo nakayenga nga tokoowa banaye nga tetewali kukoowa ng'omusajja alina kyakkola mu butuufu bw'obanga ddala tewasomesebwa nga toli mu kifo kituufu ng'oyinza omufumbira amazzi agootya n'ogamuyira olinayo kyeyakkolako ko ekyakutuusa nakati nga kisobola okukomawo n'okijjukira bulungi nnyo ki yeyimirira mu mulyango nanga naye kubulire wana awakampulira nkooyewo si kyayagala nakubeerawo n'ekirala kikifuna kubikufuula bize ndekaamu funa kubikufuula bize funa kubikufuula bize ndekaamu n'atukanyugira ssente gwe gwasooka gwe gwasembayo ssente ez'okulya 15 nangamba ezo za nnaku west okyalabika kaawa akabiri nga ninga akanyiriro ko nga nzijukira musumba jejje mwanyinaze dani yajja wako okundaba naye musumba jejje nga ndi eri ku budaala olungenzo ogule obuntu teyantegeera ngula akanyanya n'akatungulu njiza abaana teyantegeera namala kuseka era bwe naseka bwendi namanya nti maama mwanyinaze baba nagamba n'abwatuka n'akaawa nagamba maama enkeera n'alinnya najja bateranga okujja oli nga muli mu bulamu obulungi bannyinaze naye nga maama takyala kuba teyali mukwano gw'omwami teyamwagala era nga takyala naye nga wadde tamwagala naye nga ate abazzukulu abaagala nnyo nnyo otuuka n'okikkiriza nti omwana wange yafumbirwa ate nga ne buzzukulu bwe bumwagala nnyo munange nsomba jejje mwannyinaze bwe yalaba embeera gye ndimu kwolwo bwe yakyala ewange ndujjukira bulungi nnyo namuwa caayi omukalu ataliimu sukaali naye n'akasukaali tekaliwo naye nga kiwala kyange kino ekito ekyokubiri kati kiri myaka 7 kyenagambye kyenazaala ku lunaku mu July 13 nga kito naye nga kimaama kinywa amazzi ameerere yabaluka n'akaaba nangamba nkubulire ngenze gamba maama kwolwo yajja ne shopping nandaba musumba jejje sikulwiseeyo munange nabala ebibala musumba jejje nagomba okugumiikiriza embeera enzito okugumiikiriza nanoonya mukama nenguma mu buli mbeera yonna musumba jejje nenzija emutundwe nenzija mu beegayirizi nengonda mukama nantuma mu balwadde naye nga gwatuma awamu ntambuzaawo bigere ngende emulago ye katonda akyayogera nengendangayo nembulira enjiri nengula buswiti nga bwa 5 nempaaka abaana abasooka nembasabira bamama baabwe nembabulira enjiri nenzira ewaka nentuuka ewaka nga tewali kyakulya
naye musumba jjejje omwami nga bwe yasomba engoye omanyi bwe namala omutegeera engoye zaali zisigaddewo n'atandika ozitwala lumu ne ziggwawo nga bwe yazisomba azitwala Katonda yatuuka ekiseera n'azisomba nga azizza nga bwe yazisomba azitwala mbansanyusa emirimu egyo sitaani gy'abateekako emigugu ekyo musumba jjejje ennyumba eri omwali mukyalo yatuuka ekiseera n'azaala naye jjukira ennyumba yali yasingibbwa mu banka Daddy Tom bw'akugamba nti Katonda agenda kunyiga omuntu ennyindo amala n'amunyiga eki ennyindo yamunyigira ennyindo abasajja mukama abanyiga nnyindo anyiga nnyindo era musumba Tom abuuza mukazi gwo n'agumiikiriza mukama akwate ku mwami oyo amunyiga ennyindo bannange kugumiikiriza onakkiriza okuyita waawo obanga omwetaaga bw'oba owulira Daddy Tom kikumaale mukyala gwali eyo aginyige gumiikiriza beera ku maviivi ate siruwalako bwagira mu sikaati tofaayo gumako mukama naye kasita omanya nti gwe nannyini ye era bw'obanga tomanyi nga naawe oli awo walinga nze n'obuto bwange buuza Katonda agenda kugamba jangu olokoke bw'omala okumanya amazima emutundwe ogenda kusaba Katonda omusabe ekisa akuwa ekisa oyiga okusaba oyiga okulwana olutalo ove mu kulwanira mubiri olwanire omwoyo omutukuvu maama bw'aba naawe buli kimu kigomba ennyindo baginyige tulabe ennyindo baginyiga ennyumba tegenze mu banka omwali omukyala emmotoka nga bakyayina ennyumba egenze mu banka bagitunda omwami bagenda omunyiga ennyindo jjukira kati atenze eno mukama ampadde kafeva olwonkolaakola kaki kasente kakiosikiko katuntumuse nkozi maama lwampadde manyi maama waffe mukyala mulaalo ente tuyina buli mwana ayina ku nte naye tusizizo paka nga ye maama agambye kakuweeko manye ente zaabwe bazaagala nnyo ne bwerwala alwala naye kenyini nanyini zaalwala maama lwe yajja ewange yanjigira n'akasente naŋaa mwana wange tandikira wa nenzizaawo kakiyosiki nenkamula omunanasi nenkamula obutunda nenfumba amazzi kintu nekikwatayo omwami oyo nga Daddy bw'agamba natandika omuwanga kasente ate katwala wa ewa madamu omukyala atuuka okuzaala nga tebalina wadde 10 omwami naŋŋamba nyamba nkimanyi mu nyumba omwo olinamu engoye z'ababebi ompakingire ku ngoye n'obusuuka agenda kuzaala eyakuvumanga naye Daddy Tom akugamba nti yagala mulabewo namwagala omukyala oyo ne musabira bulungi abooluganda bonna abawuliriza abakyala bonna Daddy Tom kyakugamba ky'oba okola gonda bala ebibala ogondere Katonda banaye kugonda kubanga mu byonna musumba jjejje kugonda olina embeera w'oyita n'owulira nga mubutubuufu owulira nga walinyizeeko omuntu n'omusalako ennyindo eyo paakinga obugoye n'empaakinga obugoye olwo ng'omutima gwafuuka gwamutuukirivu waffe bulungi nnyo maama nga sirina buzibu wadde ebibala okwagala emirembe essanyu musumba jjejje wabupaakinga osanyuka bulungi nnyo nga nsinza nembiwonga musaayi gwa Yesu nalondamu obusinga okuba obulungi osiruwadde okwo omuntu akutegeera nembiteeka mu kiveera ekya green nekijjula nemugamba nti genda omukyala asumulukuke namutwali omukyala teyamanya nti biva eno kuba byali birungi olwo ebiyungu era akyabisala eno tekyajja naye embeera ayitawo n'atulabako kiwulira munaye musumba jjejje lwe yajjangako ewange nemmanya nti azze nga ndaba kundabye kuki tasula ajja emisana n'abeerawo saa 2 n'atambula n'akola ki naddayo ewa bebi omuto ewa bebi naye musumba jjejje Katonda mu nyumba manyi babebi abato babeera batya mu nyumba Katonda waffe omukyala yazaala omwana wa buwala nange ndi maama w'abaana bawala bwe yazaala omwana nagamba Daddy yagamba nti mujjawo nali mu conference wano olwakingamba enkera kye nasuteererako kola yagamba nti paakinga kiro y'ennyama omugulire n'omugaati ne sukaali ogende omulabe mbamanyi muzeeyi asaaga
Nechi ekyo kyagamba nti bajja bamwe mbagulire ku nnyama. Naye manje kyampisamu. Chimbulire. Buwanguzi bannange. Ffe tuseka busesi butubeera. Munnange musumba jeje. Nagamba bwe naagula ebintu bino. Omukyala ayinza obutabirya. Ayinza olowooza nti naye nakwata emitwalo gyange 5. Ne nnyambala ebitengi byange. Ne ngende w'omukyala oyo nga yazaala omwana. Amakolo nga bagajja budda. Wegali banke gatimbyeko ebipande gatwala. Ate tumanyi nti woba ne arrears. Bali bagewererako milioni 6. Munaye musumba jeje. Ngenze musanze ya wakaawo ennyini bwe bangaananga okulaga. Naye musumba jeje lwali nyama wakaawo. Akumanyi? Yate yali amanyi. Namukubira essimu. Ne mugamba munaye nze tomanyi. Olomaze omutegeera. Ne mweyanjulira. Nafuna essimu yange. Tinze mukyala mukulu. Webale nnyo. Bwe namala ne mugano njagala kujja kulabako. Onzikiriza nzije nkulabeko. Nangama munaye jangu. Nze sirabanga muntu nga gwe jamu naye nkunnyonnyole. Nange najja mu bufumbo nga simanyi. Bandeeta nange nali manyi nti yenze nzekka. Saamanyako nti gy'oli. Ate era nange abadde nimbanga gwe bwakola ki? Bwakola. Musumba jejje nagamba kati kiwedde. Nagenda nsiibye ndi mu dry yange. Nga nayambadde amaanyi ebyokulwanyisa byonna. Ogumako ogujjukira kubanga oba olumba. Bulungi nnyo. Tosobola gwerabira ogwo n'olunaku olunooti. Omwago ogwo ngujjukira bulungi nnyo. 2015 nga gutandika. 2015. Omanyi abantu abamu tujja wano ne tusaba. Neemanyi ekikuleese. Abamu bajja kumalawo emyaka 5. Abajja kumalawo 2. Kisinziira osomyo bitadde mu nkola. Ogonze obaze ebibala abooluganda koze obubi omwagadde. Ddala ng'omwagala si kweyisaako. Mwana wange tuuka tulabe. Munnange musumba jejje nga atuuka waka nga ndikeleyinga. Akadde kanze nga ntuuka nga munnange musumba jejje nga nangirira. Olwalinnyo ekigere ekisooka mu nnyumba mu lujjo. Waliwo embwa yajja nanzigulirawo ye kennyini omukyala. Omwami wamugamba nti ngenda. Saamugamba. Biri byali byange na mwoyo mutukuvu. Nalinnya piki eyamutwalirangayo ebyokulya kubanga ffenna gwe twatumanga bamuyita Akimu wa boda. Era nze nakubira Akimu ne mugamba njagala kuntwalako ewa muzeeyi ebuwaate. Etinda kiwaatule. Mumuyita na muzeeyi? Yamuyita muzeeyi wa boda. Nangamba tuula tugende. Nanvuga nantwala. Ne muga atondeka wano. Na parking ebwe ne muga ninda. Oba mazeyo banga ki ninda. Nja kusasula. Nga security yo kaje nina yasobola okunkubira ku kikonde. Munnange olwalinnyo ekigere wali nagenda n'omwoyo omutukuvu ne nangirira. Ne ngamba Mukama. Nze mukyalo w'obuvubuka bwe. Ono mwami wange. Olwo bisabira munda. Mulujja yaggulawo nangamba kanzigulawo olujje lw'emiryango. Mukyala naye bambi wa mukyalo teyali nnyo mwembyuzi nnyo. Nayingira ebisumuzo bimubuze nze ndi awo mu compound ndikireyinga ebyange. Mwoyo mutukuvu yankuliyetingira time. Ne muyita ne mugamba maama mwoyo mutukuvu. Jangu tu. Ntuuse wange. Nentandika okudikireyinga, nentandika okulangirira, nentandika okukola buli kimu, ne ngamba kakati saawa eno Mukama tata nkuleka wano. Ng'oba taking over wano wange. Wampaawo yenze mukyala w'obuvubuka bwe Mukama. Bwe wabanga wano wange Mukama, labanga ngoze. Nenkola nga bw'ogambye Mukama. N'emitwalo 5 webale nnyo Mukama ngireese. Era Mukama ngenda kukola nga bw'ogamba. Kati ebisigadde bibyo Mukama nze ekyange nkikoze. Musumba jeje. Tewayita wadde ebbanga. Ndowooza gyalinga emyezi 3. Sokoleke akuggulidde. Anzigulidde nyingidde mu. Oyingidde. Webale nnyo. Otuula mu ntebe kateeka. Natuula mu ntebe. Mwerabye. Twerabye. Naye nagenda nsibye ekitambaala nga tosobola kuntegeera bulungi. Ngenda kubulira lwaki nkugambye nga tosobola kuntegeera bulungi. Nali mu bitengi byange. Ngera maama. Nanzigulira ne nyingira yayina maid ne muyita. Ne mugamba genda ongulire omugaati. Ongulire ne kilo y'ennyama. Ongulire ne pampa. Ongulire ne sukaali. Musente ziizo. Magezi. Kubanga omwoyo mutukuvu yakiŋŋaana ngamba tobitwala tajja kola ki? Tajja bbirya. Ate nga ggwe eyo enkwaso yaffe fe ba Yesu tulogeraawo. Gwokola obulungi tolowooza nti kikibi. Oli mukuloga. Gwokubala ebibala eby'obutuukirivu oba oli mukuloga. Daddy Tom bwagamba nti mwana wange siruwalako.
Daddy Tom bwagamba nti mwana wange kola bwoti banange kikole oyo omwami Daddy Tom oyo senga mukama simanyi na kumanya senga juddo simanyi kiki kye yatuwa banange mukama oba senga tuliwa nze senga ndi mufu musumba jeje omukozi agenze kuleta ebintu angulidde kilo y'ennyama angulidde omugati omunene angulidde kilo ya sukali ne kapampa akatini omukyala alaba etuleka tunyumya mukyala nangamba munayi nsonyiwa nebiri byonna bye nakuvumanga munayinze munayi nali sikumanyi olwo Yesu atandika okukola mukyala sejja singa tikabadde kalango kakiraya nti sandivuddewo naye nzikirizayo nkuba yakalango kamu bwe kati mukwano tovaawo dakiika katuzimuwe atuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Emmere y'omwoyo gwo.